the Constitution. So help me God. Ndine kansala na Lukwago Cissy nga bonna kutegeeza nti bw'anaaba alayira era nja kubeera nga mukutuusaako. Kansala soko babuuzeeko. Neyanza nnyo mwami Fiiki. Okusookera ddala mwami Fiiki nkwebaza bambi webale kunjagala. Mbane mwami Fiiki onjagadde okuva day one nga ntandika politics. Mbadde naawe nga tuli tuti okuva olunaku olusooka nga tukyanoonya na card by the way. Noja nonzijako interview. Netumala netufuna card nonzijako. Netumala nentambula naawe buli kaseera. Mwami Fiiki nkwebaza bambi. Saba Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Bane basebo ne banyabo erinnya lyange nze na Lukwago Cissy. Nga nze kansala akyaliko n'akazigo nga nva kulayira kati. Basebo ne banyabo nga Nnyendo Mukungwe omuluka constituency erimu omuluka gwa Nnyendo. Mbasuubiza abantu ba Nnyendo mwenna ebyalo 15 omuli Mukudde, Kitaka, Kasana, Binyonyi B, Kayirikiti, Market Triangle, Nakayiba NB, Bloko, Kinsadde, Kitovu Road ne Kitovu Nnume. Munaye mwenna nze kansala wammwe okuva n'olwaleero mpaka 2023. 2023 mugumu, sorry, that's a mistake. Ande sanyu lindi bannaye nsaba mu nsonyo 2023 mugumu basebo ne bannyabo. Twebaza Katonda olw'olunaku luno okusookera ddala neebaza Katonda. Nasoose kwebaza mwami Fiiki naye okusookera ddala neebaza Katonda. Nzirako okwebaza ekibiina ky'NUP ekyanteekamu obwesige. Nziramu okwebaza abantu abatutembeese mu byobufuzi. Honorable Nannungi Alice yatutembeeta mu byobufuzi nga tutandika. Okuddako okwebaza neebaza Honorable Lubowa Sebinajja Aviira. Nebaza Field Commander Mayor waffe Florence Namayanja. Nebaza Speaker waffe Mawanda Kirizi n'abalala mwenna bane sigenda kumenya kuba bwe namenya nyinza okwonoona. Naye bwe tubadde tutambula mwenna mu campaign. Bafoot soldiers buli muntu alina kyatutisseeko mu byobufuzi bino bane tubeebaza basebo ne bannyabo. Tusuubiza abantu baffe nga bwe tulayidde olwaleero. Mutusabire naffe nga bwe twesabire ebintu by'obuweereza si byangu. Naye nga Katonda waali buli kimu kijja kutambula bulungi kyetukkiriza. Tukkiriza nti Mukama bw'abaawo tewali kigaana. Asabo ne bannyabo. Oluzungu lwofuuye tugambye taba kansala tufunye wa PhD. Tutidde ne twesikamu. Mwami Fiiki nze nasoma munnaye era abantu abaali batambula benvuganya nabo bawozanga. Oyo tamanyi luzungu. Nze nabagamba nasoma bwe namala senior 4 nenkola hair dressing era nze ndi muntu wa byanviiri basebo ne bannyabo nga bwe mwalaba saluni yange mwami Fiiki yagireetako ko. Nze ndi muntu muyivu era nze bulijjo boogeranga nsirika busirisi oluzungu tuba nalwo basebo ne bannyabo era abantu bakikkiriza ti omuntu gwe bafunye mu Nnyendo omuluka gwa Nnyendo yenze mutuufu yenze omuntu omutuufu gwe bulijjo gwe balindiridde. Tetugenda kukozesa bigambo bingi tugenda kukozesa bikolwa basebo ne bannyabo era tubasuubiza nga ttiimu yonna eriwo gye tugenda okukola nayo buli omu fe tugenda kuba abantu nga tubeebuuza tugenda kuba bawulize gye muli basebo ne bannyabo. Ekyo kyekikulu tujja kuba bawulize gye muli ng'ebitujja ne tunona ebirowoozo byammwe ne tubituusa gye beetaagisa basebo ne bannyabo tugenda kukola bulungi tubasuubiza.